Open Media. Nze Reverend Father Kaita Ignatius Nkwayano Kayunga Parish nga tujjukira okufa kwa Kristo kwe yafa ku Lwokutaano luno olutukuvu ne tujjukirako okutununula nga tufiirira ku musalaba ku Kalivaliyo. Kikolwa ky'amaanyi nnyo era kya ttendo. Kristo yawaayo obulamu bwe olw'okubeera ffe. Tuli kye tuli abakristu, tuli abagolozi ba Kristo kubanga Kristo yatufiirira ku musalaba. Kale nno kigambo kikulu nnyo okugussaamu ekitiibwa n'okujjukira ekikolwa ekikulu ekyokwagala okwenkaniddawo okw'oku ntikko Kristo kwe yatulaga nga atufiirira ku musalaba. Tukutambuzza wano naye nsubira n'ebitundu ebirala bingi bikutambuzza olw'ekikolwa ekyo Kristo yatukolera. Olwaliro luyitibwa Good Friday oba olwokutaano olutukuvu. Olaba abazungu balutuma Good Friday, olwokutaano olulungi mu ngeri emu oba endala. Kristo atufiira ku musalaba, mu kutufiirira kwe ate mutuviiramu ebirungi. Kye kirifuula olwokutaano olulungi. Kubanga bw'atufiirira bwe tutyo tufuna obulamu, tulokolwa, tutambulira mu mbeera ey'obutukuvu. Kristo oyo atukobola kumugoberera kuleka bikolwa bikyamu byonna ebyokutta, ebyokutulugunya, ebyobutaagala bannaffe, tube nga tumutaddeko amaaso. Tutambulire mu bulamu obujja bw'atuleetedde nga atufiirira ku musalaba. Lwaki Kristo yatufiirira? Kubanga yatufiirira okutujja mu bibi. Naffe naate tuleme kusigala mu bibi, wabula tube nga twaniriza obulokofu bw'atuleetedde. Kale n'abaana okubanga batwegasseeko, it is one family as a parish. Ate abaana manya nti bw'oba nabo oba otendese ekereziya eyakaakati n'enkya oba olina omusingi munene gw'oba osize mu miti emiteejo. Kale tetuyinza kulekerera abaana bato bo ne tubassa ku bbali, tulina okubeera nabo batubeera ku lusegere, tube nga tubanyiikizaamu eddiini, tubanyiikizaamu empisa ennungi. Nze Ssemwanga Joseph Head Teacher wa Uganda Matters Senior Secondary School e Kayunga. Ku saidi yange ng'omusomesa nebaza Omukama nti ku luno nagambye nti abaana baffe katulye nabo Easter. Era olunaku luno lutukoze bulungi bwe tutambudde yonna nga gye mulabye ne tutambula nabo ne bawulira okubonaabona nabo ku balina okuyitamu ate batuuke ku birungi. Ne Mukama waffe yayita mu kubonaabona n'atuuka kuzuukira ate naffe ne tufunamu. Era nga bwe mulabye olunaku luno tulabye ebintu bingi mu ssomero lyaffe ya Uganda Matters, ne tulaba obutonde bw'ensi bwe tubukuuma n'ebisiikirize byonna bye mulabye. Ekyo kye twagala kye tuteeka mu bayizi ne tubagamba obutonde bw'ensi bukulu nnyo. Omuntu yenna okuba omulamu olina okuba ng'okuuma obutonde bw'ensi kuba tubwetaaga bwe tufuna oxygen ate ne tufuna ebibala ne tufuna buli kimu ne tufuna obulamu ate obutukola obulungi mu nsi muno. Era nkubiriza buli muntu yenna bane tukuume obutonde bw'ensi. Bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe amalungi.